tenneyawula ku kukuuma Ssabbiiti, kubanga Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo ye Katonda eyagitandika okuva ku lubereberye. Waliyo abantu abaliwo mulembe ogwaleero abasinza Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka, Katonda wa Yakobo, naye ate ne bagaana okussaamu ekitiibwa Ssabbiiti ya Katonda olunaku olw'omusanvu, mbu baalokolebwa lwa kisa. Okulokolebwa olw'ekisa tekikufuula mujeemu, kyemuva mujja okuzikirira. Naye bw'oba oyagala obulamu bw'okutambula n'ekigambo kya Katonda, Isaaya akugambye bw'ati bw'ayogera Katonda w'abalaawe. Mu bufunze tugamba bw'ati bw'ayogera Katonda w'abo abatali Bayisirayiri. Kubanga Katonda w'Abayisirayiri ye Katonda w'Abannayuganda, ye Katonda w'Abachina, ye Katonda w'Abannakenya, ye Katonda w'Aba South Africa. Gweoyinza otya okugamba nti okkiriza Katonda eyakutonda n'otakkiriza mu kabonero ko ak'obutonzi nga ye Ssabbiiti olunaku olw'omusanvu? Ebyawandiikibwa bigambye nti abo be ndiwa ekijjukizo n'erinnya erisinga ery'abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu nnyumba munda w'ebisenge byange, ndibawa erinnya eritaggwaawo eritaliggibwawo. Kati gwe nno ng'okyali eyo ng'olowooza nti ovunaanyizibwa kuuma Ssabbiiti ya Katonda, gwe nno ng'okyali eyo ng'olowooza nti tekolera makulu, ye Katonda asuubizza omukisa. Gwe njagala naawe otwale ti Munnayuganda akuuma Ssabbiiti, ngenda muwa erinnya erisinga n'ery'Abayisirayiri. Munnakenya akuuma Ssabbiiti, ngenda muwa erinnya erisinga n'Abayisirayiri. Olw'ekyo Ssabbiiti, muganda wange ne mwannyinaze, tebeerako kintu ky'Abayudaaya. Kubanga yaliwo nga tebannajja. Ssabbiiti ya Katonda, so w'Abayudaaya bokka naye n'ow'abannaggwanga n'abantu abalala bonna. Kyova olaba nti Yesu mu Makka essuula 2 Abannyonnyola 27 n'28 yategeeza Abayudaaya amazima ag'enkunala, nange genjagala nkutegeeze. N'abagamba nti Ssabbiiti yabawo ku lwa muntu, so omuntu si ku lwa Ssabbiiti. Bwe kityo Omwana w'Omuntu ye Mukama wa Ssabbiiti nayo. Ssabbiiti yabawo ku lwa bulungi bwa muntu, okuggyako ng'oli nkima, okuggyako ng'oli mbuzi, okuggyako ng'oli nte. Abantu bonna abagaana okugabana ku mikisa n'obulungi bwa Ssabbiiti baba beerangiriddeko bokka nti nsolo. Bayibuli egambye Ssabbiiti yabawo ku lwa bulungi bwa muntu. Yesu tagambye nti Ssabbiiti yabawo ku lwa Abayudaaya. Kituufu be baasooka okufuna omukisa okugimanya, era be baasooka okufuna ku mukisa okugabana ku birungi byayo. Yensonga lwaki Mukama bwe yali agibawa yabagamba nti Ssabbiiti nagibawa mu Abayisirayiri. Kituufu be yasooka okugiwa. Waliwo yasoma awo n'agamba tolaba Ssabbiiti eyo b'Abayisirayiri ffe tetukwatako mu kiseera eky'endagaano enkadde. Ssabbiiti yandiweereddwa baani abatali Bayisirayiri? Be baasooka okuba abantu ba Katonda, be baasooka okumanya nti basaddaaka, be baasooka okumanya obulokozi. Yesu yennyini agamba nti obulokozi buva mu Bayudaaya. Naye okuba nti Abayudaaya be baasooka okumanya obulokozi ne Yesu yajja n'azaalibwa nga mu Yudaaya, tekitegeeza nti obulokozi bwa Bayudaaya bokka. Bwe kityo bwe kiri ne ku Ssabbiiti. Okuba nti Abayudaaya be baasooka okutegeera Ssabbiiti, be baasooka okugikuuma, emikisa gyayo be baasooka ogigabanako, tekitegeeza nti yali ekoma ku bo bokka. Yesu kyava agambye nti yabawo ku lwa muntu, kubanga bwe yali ng'agiteekawo ku lubereberye ng'atonda eggulu n'ensi, teyagiteerawo Bayudaaya. Kubanga mu lusuku Adeni tewaaliyo Muyudaaya, mu lusuku Adeni tewaaliyo Munnayuganda, mu lusuku Adeni tewaaliyo Muchina. Mu lusuku Adeni ffenna twalimu Adamu. Kale kyonna kye yawa Adamu naffe yakituwa. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, Ssabbiiti eriwo ku lwa bulungi bwo. Ssabbiiti eriwo gw'osinze. Ssabbiiti eriwo gw'oweereze. Ssabbiiti eriwo owumulire mu Yesu. Ssabbiiti eriwo otuuke ku lw'obulungi bw'abalala. Ssabbiiti eriwo ku lw'okuzimba amaka go. Emigaso gyonna Katonda gy'agaba eri Omwana w'Omuntu egya Ssabbiiti, muganda wange ne mwannyinaze ffenna tugyetaaga kyenkanyi. Kyenva nkukoowoola nga nkujjukiza nti akabonero ka Ssabbiiti kali mu musana guno ogw'ekigambo kya Katonda. Yesu yennyini agambye ye Mukama wa Ssabbiiti. Mukama wo bw'abeera ng'alina ekintu ky'alinako obwannannyini, kibeera ky'amagezi, nakyo n'okitwala nga kya muwendo. Teri kintu kizibu, teri kintu kisoomooza, teri kintu kikaluubiriza muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino nga Mukama wo okuba na kintu kya bwannannyini naye nga tokissizaamu kitiibwa. Singa Mukama wo akusanga ng'oli mu ntebe ye mw'ozannyira, singa Mukama wo akusanga ku ssimu ye ng'onyigaanyiga,
singa mukama wo akusanga mu ngoye nga zoyambala kambe ekyokulabirako oli mukozi waka n'omala oggolola essuuti ya mukama wo n'ogyeyiwamu ng'ogenda ku mukolo mukama wo agenda okukomawo nga weeyiyemu essuuti ye kabonero akalaga obujoozi newankubadde mukama wo tomuvumye newankubadde mukama wo tolina kyomugambye naye okwambala engoye ze kabonero akalaga nti tomussaamu kitiibwa. Kakati Yesu ye yateekawo sabbiiti yennyini agambye nze mukama waayo newankubadde nga Yesu tomuvumye naye okulinnyirira sabbiiti kabonero akalaga obujoozi n'obujeemu eri Yesu nannyini kutonda. Ati muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino nze kyenva nkuyita Yesu oleme kwogerako mwogere nkuyita Yesu omukkirize. Toyinza kwambala ngoye za mukamaawo nti akasita Yesu sirina kye mmukoze naye ngoye ze kanzambale. Bantu bangi abalinnyira sabbiiti ya Katonda ate nga bagirinnyirira mu Yesu, ekintu ekinakuwaza, ekintu ekirumya, ekintu eky'obulabe. Yesu yennyini mu kitabo kya Luka essula ey'okuna olunyolo 16 yakola bw'ati. Wulira, n'ajja e Nazaaleesi gye yakulira. Ku lunaku olwa sabbiiti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye n'ayimirira okusoma. Yali mpisa ya Yesu okugendanga mu kkuŋŋaaniro ku lunaku olwa sabbiiti n'ayimirira okusoma. Ekigambo mpisa kitegeeza Yesu teyakola kino kubanga Muyudaaya kyokka. Yesu teyakola kino kubanga yali ayagala agenda kuwakana mu byawandiikibwa kyokka. Yesu teyakola kino mbu yali agenda kulangirira mission emuleese kyokka. Wali abaga nti Yesu yagendayo yali alina byagenze obagamba aveeyo. Bayibuli egambye yali mpisa ye. Empisa kitegeeza ekintu yakikolanga buli lunaku. Yali mpisa ya Yesu okugendanga mu kkuŋŋaaniro ku lunaku olwa sabbiiti. Ekibuuzo ekikulu kibuuza gwe mpisayo. Gwe mpisayo osobola okutwala ekyokulabirako kya Yesu nga kikulu, nga kya muwendo era nga kya kitiibwa. Gwe mpisayo okugendanga mu yeekaalu ku lunaku olwa sabbiiti okusinza Katonda. Yesu omukkiriza bukkiriza naye toyagala kumugoberera. Yesu gwe tukkiriza yabatizibwa nnyikibwa, gwe wabatizibwa otya? Yesu gwe tukkiriza yakuuma amateeka ga Katonda gonna n'erya sabbiiti yalikuuma ng'ogatambuliramu. Yesu gwe tukkiriza ku sabbiiti yawummulanga n'ayingira mu kkuŋŋaaniro okusinza n'okusoma ebyawandiikibwa ng'okikola. Omusana oguli mu Bayibuli ogugoberera oba onyumyako munyumye. Kyenva kkoowoola eri amazima gano aga Bayibuli, amazima agatabuusibwabuusibwa nti Yesu ku lunaku olwa sabbiiti ebyawandiiko bitulaga yayingira mu kkuŋŋaaniro. Waliwo abagamba nti Yesu ku lunaku olwa sabbiiti yaliisa abayala emmere. Yesu ku lunaku olwa sabbiiti yawonya omusajja ey'omukono ogukaze. Yesu ku sabbiiti yagamba omuntu yeetika ekitanda kyagende. Temulaba Yesu yamenya sabbiiti, oliko kizibu. Oyinza otya okugamba ti Yesu yamenya sabbiiti nga te yali atuukiriza omugaso gwayo? Yesu yamenya sabbiiti mu ngeri Abayudaaya gye baali baagala ogitegeera, maybe naayo bw'ogitegeeramu. Nze siyigiriza sabbiiti y'Abayudaaya, njigiriza sabbiiti ya Katonda ow'amazima eyatutonda, ey'olunaku olw'omusanvu yaliwo ku kutonda. Sabbiiti Abayudaaya engeri gye baali bagitegeeramu, baali bassa amakulu gaayo n'omulamwa gwayo. Yesu kyava yajja atereeza Abayudaaya. Era naawe njagala nkutereeze kubanga naawe ofaanana ng'Abayudaaya. Yesu bwe yayamba abantu ku sabbiiti kati ogamba yagimenya ng'era n'Abayudaaya bwe baagamba. Naye kati ze njagala odde mu bigere bya Yesu otegeere ki Yesu kyatuyigiriza oyo Katonda waffe kukuuma sabbiiti. Matayo 12:10 Bayibuli egamba bw'eti, n'avaayo n'ajja mu kkuŋŋaaniro lyabwe, laba bwalimu omusajja eyalina omukono ogukaze. Ne bamubuuza nga bagamba nti kirungi okuwonyeza omuntu ku sabbiiti era ne bamuwawaabire. N'abagamba nti ani mu mmwe bw'aliba n'endiga y'emu n'amala agwa mu bunnya ku sabbiiti ataligikwata kugiggyamu, omutasinga nnyo ndiga, kale kirungi okukola obulungi ku sabbiiti. Muganda wange ne mwannyinaze, kirungi okukola obulungi ku sabbiiti. Yesu bwe yawonya omusajja amakulu ga sabbiiti gaali gatuukirira. Abayudaaya baalowooza nti Yesu amenya sabbiiti mu kuwonya omusajja yalina omukono ogukaze, mu kugamba omusajja yeetika ekitanda kya ddeeka olw'obulwadde bwe yali awonyezeddwa, mu kugamba abayigiriza bafune kamere balye olw'enjala eyali ebaluma. Yesu agamba kirungi okukola obulungi ku sabbiiti, tewaba tteeka limenyeddwa. Kati gwale yawuliriza ebigambo bino
alowooza nti Yesu bwe yakola ebyo yali amenya Ssabbiiti. Naawe ofaananye ng'Abayudaaya. Abayudaaya balowooza mbu Yesu bwe yakola ebyo yali amenya Ssabbiiti, so nga yali tagimenya. Yali anyweza bunyweza bukulu bwayo. Yesu atutuma ku lunaku olwa Ssabbiiti tugende tukole obulungi. Haleluya. Olwekyo Ssabbiiti muganda wange ne mwannyinaze eriwo ku lwa bulungi bwo. Yesu kyava yagamba abayigirizwa be ti Ssabbiiti tegenda kukoma ku ye. Waliwo abalowooza nti Ssabbiiti yakoma mirembe gya Yesu. Naye Yesu mu Matayo essula ya 24 olunyiriri olwabiri n'abirimu olumu, Yesu yalagwa abayigirizwa be ti Ssabbiiti yali wakoma ku bo. Naye yali yakweyongera ne mu biseera ebijja. Essula ya 24 eya Matayo eyogera ku bubonero bw'ekiseera eky'enkomerero. Essula ya 24 eya Matayo eyogera ku bubonero obugenda okulaga nti Yesu ali kumpi kudda. Naye mu bigambo ebyo Yesu ategeeza abayigirizwa ti ne mu biseera eby'enkomerero nga Yerusaalemi kiri kumpi okuzikirizibwa, ate era nga ndi kumpi kudda, Ssabbiiti egenda kusigala ekuumibwa ng'olunaku olw'ekiwummulo. Kyava agamba bw'ati, Matayo 24 olwabiri n'abirimu olumu, agamba nammwe musabe ekiddukiro kyammwe kiremenga okubaawo mu biro eby'empewo newankubadde ku Ssabbiiti, kubanga mu biro ebyo waliwo ebibonyoobonyo ebinene ekitabangabo kasookedde ng'ensi ebaawo okutuusa leero, yadde kiribaawo nate. Muganda wange ne mwannyinaze, Yesu yategeeza abayigirizwa basabe nnyo. Ebiseera eby'okuyigganyizibwa, ebiseera eby'ennaku, ebiseera eby'okubonaabona, ebiseera eby'okukaaba bireme okubaawo ku Ssabbiiti newankubadde mu biseera eby'obutiti. Ebintu biri bibiri. Musabe nnyo okuyigganyizibwa kwammwe kuleme okubeera mu biseera ebya winta, ebiseera eby'empewo, kubanga nga munaabonaabona nnyo kubayigganya ng'ate ebweru butiti. Naye ate si ekyo kyokka, naye musabe ereme kuba na Ssabbiiti, kubanga Ssabbiiti kiwummulo, kubanga Ssabbiiti kweyagala, kubanga Ssabbiiti kusinza, kubanga Ssabbiiti kuweereza. Musabe nnyo mu biseera eby'okuyigganyizibwa bireme kujja ku Ssabbiiti, kubanga munaabonaabona nnyo ne mufiirwa emikisa gyayo. Yesu yandyogedde atya ku Ssabbiiti nga yakukuumibwa ne mu biseera eby'enkomerero ng'ate yagiggyawo? Yesu yeekuba endobo, kirabika nno gwaliko ekizibu. Naye Yesu gwe tusomako yanyweza Ssabbiiti nga ya mirembe na mirembe, agambye n'abayigirizwa omulina ng'ayogera naawe n'abalala bonna mu kiseera eky'enkomerero tuli bakugikuuma. Naye twesabire nnyo okuyigganyizibwa bwe kulijja ereme kuba Ssabbiiti, kubanga tulifiirwa emikisa gyayo. Yesu yanyweza obukulu bwa Ssabbiiti. Yesu nno si yekka. Bw'amala okugamba abayigirizwa ebigambo ebyo, yasigala abakuutira okukuuma Ssabbiiti. Y'ensonga lwaki nabo baagikuuma. Omanyi kyabulabe nnyo abantu abatambula ne Yesu okubanga balina kye baasigala nga bakkiriza, abatatambula naye olwaleero ne babeera n'ebirowoozo ebirala ku kyensomesa. Abatatambula na Yesu balina endaba gye balabamu ebintu. Batambula ne Yesu, kampa ekyokulabirako nga Peetero, ekyo nja kukiyigirizaako mu maaso. Peetero yatambula ne Yesu emyaka 3 n'ekitundu. Essuuka nejja ne bamugamba sala olye, Peetero n'agaana okusala. Singa ddala Yesu nga yali yayigiriza nti ebintu byonna tubirya buli, Peetero lwaki yagaana okusala? Peetero yatambula ne Yesu, ye kyamanyi kiri kimu, Yesu tasomesangako ti byonna tubirye. Yensonga lwaki agaana. Abatatambula na Yesu ab'olwaleero babaga nti Yesu byonna yabitukkiriza era byonna tulya buli, kyokka Peetero yatambula naye, ye yagaana okusala okulya. Ekibuuzo kibuuza, Peetero yatambula ne Yesu eyafuna ebigambo ebingi ebisinga n'ebyosoma mu Bayibuli, naawe ani yasinga okumutegeera? Weegenderezanga nnyo ebintu abayigiriza bye baakola. Bano baatambula ne Yesu, baabeera naye. Kati Ssabbiiti ey'olunaku olw'omusanvu bwe banga yali ekoma ku Yesu nga y'Abayudaaya bokka, abayigiriza baali baginoonyaako ki? Tebaategeera Yesu by'asomesa oba gwe atabitegedde? 16 16 bikola bye batume. Awo ku lunaku olwa Ssabbiiti ne tufuluma mu mulyango gw'ekibuga okugenda mu mugga gye twalowooza nga yaliyo ekifo eky'okusabirangamu. Ne tutuula ne twogera n'abakazi abaakuŋŋaana. Awo omukazi erinnya lye Ludiya, owulira ebigambo ebyo banna ebyawandiikibwa bigambye Ludiya. Ludiya y'omu ku bayigirizwa. Ludiya gwayogerako wano yali munnaggwanga.
Bali abatera okugamba nti abayigirizwa ekyabatambuzanga okunoonya ku Ssabbiiti amasinzizo balinga baagala kubuulira Abayudaaya njiri, naye sigamba nti baali bagikuuma olimba. Abakazi bano abaali bakuuma Ssabbiiti, Ludiya y'omu ku abo abaabuulirwa Pawulo enjiri. Katusome nnyo 14. Awo omukazi erinnya lye Ludiya, omutunzi w'engoye ez'effulungu mu kibuga Suwatula, eyasinzanga Katonda n'atuwulira. Mukama waffe n'amubikkula omutima gwe okuwuliriza Pawulo bye yayogera. Ludiya eyasinzanga Katonda, ebyawandiikwa bigambye eyasinzanga Katonda. Ludiya teyali Muyudaaya, Ludiya yali Muruumi, yali agwa mu Roman Empire, teyali Muyudaaya. Naye ku lunaku olwa Ssabbiiti ye n'abakazi abalala olw'okuba nti basinzanga Katonda bakuŋŋaana emabbali w'omugga. Kyokka n'abayigirizwa nabo bwe bajja ne basula mu kibuga, Ssabbiiti bwe yatuuka nabo ne batambula banoonye abasinza ku Ssabbiiti bannaabwe. Yesu bw'abanga yajjawo Ssabbiiti nga n'okusinza ku Ssabbiiti kuyina makulu, abatume bano be tusomyeko abaatambula ne beekoloobya ne bafulumya ekibuga bwe babuuza paka ebaabalagirira timunoonya abasinza ku Ssabbiiti nti ye mugende wali. Kino kikulaga ki muganda wange ne mwannyinaze? Ti omusana guzze mu nsi, omusana gwa Ssabbiiti gukwakidde, omusana gw'olunaku olw'omusanvu gukwakidde. Bino byonna ebyawandiikibwa mbisomye okukakasa ggwe ti Ssabbiiti si y'Abayudaaya, Ssabbiiti y'abantu bonna. Ssabbiiti teyajja lwa kibi mbolo omusaalaba gulyoke gugijjewo. Ssabbiiti yaliwo nga n'ekibi tekiriiwo, omusaalaba gwajja lwa kibi. Ekibi ne bwe kirivaawo Ssabbiiti tegenda kuvaawo, kubanga Ssabbiiti kijjukiro kya butonzi bwaffe. Teriyo kiseera lwe kirituuka ng'obutonzi bwaffe tebukola makulu. Kyenva nkukobola ove mu kizikiza eky'abantu abakulimbalimba ne bakujja ku mazima ga Bayibuli ne bakuleetera okulinnyirira etteeka eryokuna nga bakubuulira nti bw'okkiriza Yesu olina kulinnyirira Ssabbiiti. Bw'okkiriza Yesu Kristo muganda wange ne mwannyinaze olina ekiwummulo ky'olina okuyingiramu. Bebulaniya essuula ey'okuna olunya olw'omwenda tusa ku lw'11 agamba bw'ati: kale wasigaddeyo ekiwummulo kya Ssabbiiti eri abantu ba Katonda, kubanga ayingidde mu kiwummulo kye nga naye awummudde emirimu gye nga Katonda bwe yawummula mu gigye. Kale tufubenga okuyingira mu kiwummulo ekyo, omuntu yenna aleme okugwa mu ngeri ey'obutagonda. Kale tufube tuyingire mu kiwummulo ekyo, waleme okubaawo omuntu yenna ayingira mu ngeri ey'obutagonda. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, Pawulo mu Bebulaniya essuula ey'okuna ayogera ku kiwummulo ekya Kristo, ekiwummulo Yesu kyatugabira. Ategeeza Abayudaaya abaali bamanyi Ssabbiiti n'abaga nti mumanyi Ssabbiiti olunaku olw'omusanvu kituufu, naye mwetaaga n'ekiwummulo kya Yesu okubeera mu mmwe. Kino tekitegeeza nti Ssabbiiti terina mugaso, naye kitegeeza nti efuna omugaso gwayo nga tuwummulira mu Yesu. Omuntu yenna agana okuyingira mu kiwummulo kya Ssabbiiti, ebyawandiikibwa bigambye nti abeera asimbye mu lubu lw'abajeemu nga n'Abayudaaya bwe baali. Kyenva nkukoowola okkirize oyingire ekiwummulo ekya Ssabbiiti olunaku olw'omusanvu. Mukama akuwummuze. Eddoboozi lya Katonda lyogera naawe. Bayibuli egambye ako ke kabonero wakati wa Katonda n'abantu be. Y'ensonga lwaki Ssabbiiti yakulabikako ne mu nsi empya. Isaaya essuula y'e66 bw'osoma olunyiriri olw'2 osanga ebigambo bino. Isaaya 66:22 agamba atya: kubanga eggulu erijja n'ensi empya bye ndikola bwe birisigala mu maaso gange, bw'ayogera Mukama, bwe bityo birisigala ezzadde lyammwe n'erinnya lyammwe. Awo olulituuka okuva ku mwezi okutuuka ku mwezi, n'okuva ku Ssabbiiti okutuuka ku Ssabbiiti, bonna abalina omubiri banajjanga okusinza mu maaso gange, bw'ayogera Mukama. Eggulu erijja n'ensi empya Katonda byalikola buli Ssabbiiti, kubanga Ssabbiiti yakubaawo newankubadde ng'ekibi kivuddewo. Tebakulimbanga nti Yesu bw'alidda nga ne Ssabbiiti ekoma, kubanga Ssabbiiti yaliwo nga kabonero ka butonzi. Yesu bw'alidda tetulikoma kuba bitonde, tetulikowa kujaguliza kuba bitonde bya Katonda. Actually mu ggulu erijja n'ensi empya ate Ssabbiiti egenda kukola amakulu mangi, kubanga tugenda kubeera bitonde ebitafa, tugenda kubeera bitonde eby'ebbanga lyonna.
tugenda kubeera bitonde ebijaguliza Katonda, tugenda kubeera bitonde ebisanyukira ekisa kya Katonda n'amaanyi ge. Kyenva koola muganda wange ne mwannyinaze weeyunge ku bantu abassaamu ekitiibwa Ssabbiiti y'olunaku olw'omusanvu, kubanga Bayibuli egambye ke kabonero wakati wa Katonda n'abantu be. Kaakati gwe atamanyi Ssabbiiti ku nsi, Yesu bw'alidde olikuuma eriwa? Mugende mubeera ku nsi kuno, nze nzikiriza Yesu n'ebya Ssabbiiti tebiriiko, nze buli lunaku lwonna Ssabbiiti ereddereddere. Naye njagala nkutegeeze muganda wange ne mwannyinaze, ne mu ggulu gy'eri ogenda kugisimatuka otya? Tubeera ku nsi kuno nga tweteekerateekera eggulu, tubeera ku nsi kuno nga tweteekerateekera ebiseera eby'omu maaso. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, kyenva nkukoowoola osseemu ekitiibwa Ssabbiiti ya Katonda. Ekibuuzo kibuuza, Ssabbiiti ya Katonda yaddi, ya lunaku ki kyenjagala okusembyayo? Kubanga bwe njogera ku lunaku olw'omusanvu gino nno sinze mbyogedde, waliwo abalimba abantu. Ssabbiiti ya buli lunaku, ya buli lunaku, buli kunaku eba Ssabbiiti yo. Muve mu kulimba abantu n'obutoogera mazima. Katonda yamanya nti mulina engezigezi, Katonda yamanya nti musimatuka ebigambo ebikyamu, Katonda yamanya nti musoma Bayibuli naye temwagala musana gwayo, kyemuva mwogera ebintu ebingi bye mugunjizza ebitali mu Bayibuli. Mu Kuva essula ya 20 olunya olw'omunaana nze waliwo ebigambo ebiviira ddala mu kamwa ka Katonda bye ndowooza nti byeteekwa okukkiriza okusinga eby'omuntu obuntu. Jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga, ennaku 6 okolanga emirimu gyo gyonna, naye olunaku olw'omusanvu ye Ssabbiiti eri Mukama Katonda wo. Ssabbiiti ya lunaku lwa musanvu. Olunaku olutali lwa musanvu eyo teba Ssabbiiti. Bayibuli ennyonnyola ennaku zino, Luka essula ya 23, Bayibuli egenda kutulaga olunaku olw'omusanvu lwe luliwa. Luka essula ya 23, Bayibuli egenda kutuyigiriza olunaku olw'omusanvu lwe luliwa. Luka 23 olwa5 paka 5:6 wulira Bayibuli weegamba. Kale laba, omuntu erinnya lye Yusufu eyali omukungu, omuntu omulungi era omutuukirivu, teyassa ggimu kuteesa kwabwe newankubadde mu kikolwa kyabwe ow'Erimasaya ekibuga ky'Abayudaaya. Yali alindira obwakabaka bwa Katonda, n'agenda ewa Piraato n'asaba omulambo gwa Yesu. Awo Yesu amaze okufa, akyalina ku musaalaba. Lwa5:3 n'aguwanula n'aguzinga mu lugoye olwa bafuta, n'amussa mu ntaana eyabajjibwa mu jjinja omutateekebwanga muntu. Kale olwali lunaku lwa kuteekateeka, Ssabbiiti ng'eneebaako enkya, n'abakazi be yava nabo e Ggaliraaya ne bagoberera, ne balaba entaana n'omulambo oyo gwateekebwa. Ne bakomawo ne bateeka ebyakaloosa n'amafuta ag'omugavu, ne ku lunaku olwa Ssabbiiti ne bawummula ng'etteeka bwe liri. Muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, waliwo ekyokuyiga kinene. Yesu yafa ku lunaku lwa Friday. Bayibuli ey'Oluzungu, olw'okuba nti ye ennaku ezitugamba mu Lungereza, Bayibuli ya Good News bagenda gikuteerako awo. Egamba it was Friday and the Sabbath was about to begin. Yesu yafa ku Friday, yensonga lwaki n'abatambuza ekkubo ly'omusaalaba balitambuza ku Friday, si balalu batuufu. Yesu yafa ku Friday, enkya nga Friday evuddeko ye Ssabbiiti eya Bayibuli, lwe lunaku olw'omusanvu lwe mbadde njogerako ebbanga lyonna, Saturday. Awo wendujja sifuddeyo dictionary y'ekugamba ki, sifuddeyo jjajjawo mu kyalo yakugamba ki, sifuddeyo omukulembeze w'eddiini yo akuyigiriza ki. Nze nfaayo ku kimu Bayibuli kyesomesa, kubanga amazima gava mu yo tegava mu kintu kirala. Bayibuli eyigiriza negamba nti olunaku Yesu lwe yafa Friday, enkya ye yali Ssabbiiti, Saturday. Olwekyo olunaku olw'omusanvu mu wiiki ye Saturday. Era enkeera abakyala bano ne bagenda ne bawummula ng'etteeka bwe liri. Nze neewuunya abakyala bano. Omuntu otambula otya ne Yesu, n'ayigiriza ng'owulira, n'abuulira ng'owulira, n'ayogera ng'owulira, ne Ssabbiiti n'agiggyawo, n'agamba si ntuufu, n'agamba y'Abayudaaya bokka, n'agamba terina na kukuumibwa, n'agamba n'amateeka gaavaawo, anoosigala ng'ogikuuma. Abakyala bano be bajeemu, oba ffe abaagala okubula ffe bajeemu. Yesu bw'abanga Ssabbiiti yagigaana n'ayigiriza bulungi nnyo terina mugaso, bwe yafa abakyala bano baasigala bagikuuma ng'etteeka lya Katonda bwe ligamba, so si ery'Abayudaaya. Abantu bonna Yesu be yatambula nabo Ssabbiiti tebaagisuula. Abayigirizwa abakyala baagikuuma,
abayigirizwa abaami bagikuuma, Pawulo n'abatume bagikuuma, ne bwe bayigirizanga bagikuuma. Leero ensi lwaki egaana akabonero ka Katonda mu lujjudde? Weewale okugaana akabonero ka Katonda mu lujjudde, kubanga bw'ona akagaana ogenda kuzikirira. Olunaku Yesu lwe yazuukira, Luka 24 olusooka, awo ku lunaku olw'olubereberye, ku lunaku omusanvu, mu matulutulu enkya, ne bajja ku ntaana, ne baleeta ebyakaloosa bye baategeka, ne balaba ejjinja nga liyiringisiddwa okuva ku ntaana, ne bayingiramu ne batasanga mulambo gwa Mukama waffe Yesu olwazuukidde. Olunaku olusooka mu wiiki nga ye Sande, bajja ku ntaana ne basanga Yesu ng'azuukidde. Mu Bayibuli Sande lwe lunaku olusooka, ekyo kye kiwa ne Saturday okubanga lwa musanvu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, eyo embala ya Bayibuli. Osobola okubalanga gwe bwe wandyagadde n'otandikira ku lw'oyagala, naye teruba Sabbiti okutuusa nga Saturday. Kati Saturday ye Sabbiti ya Katonda ey'olunaku olw'omusanvu. Bedda gye njogerako. Lwaki olunaku? Kubanga omuntu ayinza okubuuza lwaki olunaku? Anti Katonda yalulonda, anti Katonda yalwawula, anti Katonda yaluwa omukisa. Obeera nga bwe wandibuuzizza lwaki Yesu emyaka 2000 emabega omusajja n'azaalibwa n'afa ku musaalaba, byali bizibu bye, siyinza kukola kirala kyonna. Lwaki Yesu? Kubanga Katonda lekkubo lye yalonda okuyitamu obulokozi. Gw'oyinza okubuuza Katonda lwaki olina amatwi 2 toyina kumu? Gw'oyinza okubuuza Katonda lwaki olina omumwa gumu era guli mu maaso lwaki teguli ku nkoona? Mbadde mmanyi nti Katonda asalawo nga bw'ayagala. Mu nnaku omusanvu zonna Katonda yasalawo Saturday, n'aluwummulirako, n'aluwa omukisa, n'alutukuza. Ffe tunaagamba ki abantu? Ffe tunaagana tutya amazima gano? Ffe tunaagaziyiza tutya ng'ate gatulagiddwa? Tobuuza nti lwaki olunaku? Olunaku si ffe tulufuula lw'enjawulo aba Seventh Day. Katonda ye yalufuula ne bwe tutandibaddewo lwa muwendo gy'ali. Ffe tumukkiriza ate tumugoberera, kiva tulutambuliramu. Luka 7:7 mpaka 9. Naye bansinziza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye by'okukwata. Muleka etteeka lya Katonda ne mukwata obulombolombo bwammwe. N'abagamba nti mugaanira ddala bulungi etteeka lya Katonda, mukwate obulombolombo bwammwe. Ate bassebo ne bannyabo, abantu basinziza bwereere nga ngenda okusaba. Basinziza bwereere muganda wange ne mwannyinaze, nga bagaana okutambulira mu kabonero akalagibwa mu Musana. Mulekera ddala etteeka lya Katonda erirambika Sabbiti olunaku olw'omusanvu, ne mulyoka mujuliza amadiini gammwe, ne mulyoka mujuliza jjajjawo bye yakugamba, ate eddiini ya kitange, ate eddiini ya mmange, ate ze wano taata we yandeka, nze omukulembeze w'eddiini yaŋŋamba bino. Mulekera ddala Bayibuli kyesomesa, ne mwanguwa mangu okukwata obulombolombo bw'abantu obutali mu byawandiikibwa, ne mmaliriza nga mwezikiriza mwekka. Nze nno kyenva mbakoola mu bubaka buno, mujje eri Mukama, mujje eri Katonda, muyingire mu kiwummulo kye ekya Sabbiti, mukkirize okukitambuliramu, amaaso gammwe gazibuke, muleme okubula mu kubula okw'emirembe n'emirembe. Gwe wenna ayagala okukkiriza okutambulira mu Sabbiti olunaku olw'omusanvu, tandika okugikuuma nga Yesu, ng'abatume, nga bannabbi. Kukoola olunaku olwaleero okkirize obatizibwe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, otambulire mu kabonero ka Katonda akalabikira mu Musana. Kuba ku ssimu eziri wansi awo ku screen zijja kukuyamba okusobola okwogerako n'abaweereza obeere ng'oteekebwateekebwa okubatizibwa. Mukama akuwa omukisa. Kitaffe tukwebaza kubanga obadde wamu naffe. Weebale olw'okwogera naffe. Tugudde amaaso mu kigambo kyo, nyweza okubikkulirwa kuno kubeere kwaffe ebbanga lyonna. Saakyo n'okwaga kitukula